Amafuta ga Uganda ettaka Mudumu guno ogugenda okuyita okussa mu nkola endagaano eziteekebwako omukono wakati wa Uganda Tanzania n'amakampuni agagenda okusima amafuta okusuka omuguwa okusinga kubadde ku bbeeyi Uganda gye yagala okutunda amafuta gaayo nga gandi y'amafuta yagala kugitunda $12.77 oba emitwalo 4,55,579 okusasulwa kampuni ezigenda okuzimba omudumu gw'amafuta. Uganda mwebadde yagala esasule amafuta mu kifo ky'ensimbi omuwendo gw'amafuta ogunaasasulwa okusukkulumya ebbaguli n'amateeka amalala n'ebintu ebirala wabula bukeredde olwaleero ng'ebisinga ebisoboka bikkaanyiziddwako oluvannyuma lwa gavumenti okomba kwebaza eriibwa okubaako byekyusa kubanga endagaano ez'amafuta zaali zaakolwa dda. Akawaayiro ak'omunaana kakkiriza kampuni evunaanyizibwa ku mafuta g'eggwanga eya Uganda National Oil Company okusasulamu amafuta kampuni ezigenda okuzimba omudumu guno mu kifo ky'ensimbi kyokka tezirina kusukka bitundu 15 ku buli 100 ku mafuta agenda okuyita mu mudumu guno. Because this was demanded by us, I think by the local actually. This thing about payment in kind, we would just wanted to know what payment in kind are we talking of. To define legal and beneficial ownership to mean the oil allocated to UNOC in respect to the 15% shareholding in the EACOP project for purposes of meeting the tariff obligation and other services. Justification for clarity. Pair of some of the provisions from the minority report, and I'm very grateful that we moved in harmony. So the clause ebbago lyerimu liwadde bannyini ttaka omudumu guno gye gugenda okuyita ennyongereza y'amagoba ya bitundu 15 ku buli 100 buli mwaka ku nsimbi okuva ettaka lyabwe lwe lyabalirirwa. Akawaayiro akalala akabadde ku kalumanywera ke kokuna akabadde kasukkulumya ebbago lino ku mateeka amalala gonna ng'oggyeko ssemateeka wa Uganda yadde nga paalamenti eragidde ebbago lino likakkanyizibweko wabula abaka betogeddeko nabo bagamba nti ogwawe bagukoze newankubadde nga wabaddewo okupapiriza mu kuyisa ebbago lino. Etteeka Liyise naye nze omu ku babadde batakkiriziganya na mpapiriza gye tuyisiza amateeka kubanga otunuulira etteeka lifaalinga nnyo ku agreements ezo ezakolebwa bifo n'amawanga naye ababaka tuyisa etteeka naye nga ne agreements ezo tuzirabyeko nga ffe tusingiddwa amaanyi kati omunnayuganda ateeka amaaso ku gavumenti nti Uganda eneefuna mafuta ng'ensi endala bwe zifuna kubanga kati tukkiriza nti amafuta gagenda kukebbeeki tukkiriza nti waliwo emisolo egimu egigenda okukendeezebwako kubanga tufunye kati ssente tugenda kufuna ssente bitirivu buli kyeggwanga eryogerwako ne tutatambulako kulaba bizinesi za pipeline mu nsi endala bakola batya bizinesi eno ddala ekola ffe kakati mu tteeka lyaffe olaba mbwe ennaku zonna 365 pipeline naffe ejja kuba ekola ebyo byonna tetubitegedde tuyise buyisi obwedda bulijjo tubabuuza nti kino lwaki temukitunuulira lwaki tusose ne twetegereza kino naye nga so feasibility bizinesi ddala mweri tukola bifuna ne bw'onoobuuza ab'NRM nabo tebakitaba nti bakijjayo. Omudumu guno oguweza kilomita 1445 okuva e Hoima okutuuka e Tanga mu Tanzania gusuubirwa okutambuza ebisejja by'amafuta galani akawumbi kamu mu obukadde 66 mu myaka 25 n'omusolo gwabumbibwa $16 mu obukadde 666 era okuguzimba gwakwemeta $1,200,000,000. Mu mafuta gano Uganda yakuba n'emigabo gya bitundu 15 ku buli 100, Tanzania emigabo bitundu 15 ku buli 100, China National Offshore Oil Company oba Sinok Oil ebitundu 8 ku buli 100, ate kampuni ya Total US n'ebitundu 62 ku buli 100. Kati ekisigalidde ku kusima amafuta kwe kuyisa ennongoosereza mu tteeka erifuga ebyenfuna by'eggwanga n'enkosa y'ensimbi za gavumenti ya Public Finance Management Act okusobozesa kampuni ya Uganda y'amafuta ya National Oil Company okukozesanga ensimbi zino ezigenda okuva mu mafuta awatali kufuna lukusa okuva mu paalamenti. Mudumu, BBSKATI, Ageesigika.